National Housing and Construction Company Limited, kampuni ya gavumenti eri mu by'okuzimba. Abakulu ba kampuni eno buli mwaka bategeka okusaba okwenjawulo era ng'olwaleero Ssaabalabirizi wa Kkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu Mbowa yakulembeddemu okusaba. Bw'abadde ayigiriza, Dr. Stephen Kazimba Mugalu avumiridde abantu abakyalina endowooza nti bw'ozimba ekizimbe nga tokisalidde mu ssaayi tekiwangaala oba tekiggwa. Togenda kufuna mukisa ononya saddaaka ez'abantu okusobola okuzimba ebizimbe n'okufuna emikisa. Njala mutegere nti Yesu ye saddaaka entuufu etaabulako. Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu agamba nti Katonda yasalawo ku buli kimu, tewali nsonga lwaki omuntu akkiririza mu byawongo okuddukanya bizinensi ye. Kale ozimba otya ekizimbe n'oweeyagala nga naye omanyi nti ekizimbe ekyo mu musingi mwagendamu omuntu. Togenda kufuna mukisa ononya saddaaka ez'abantu okusobola okuzimba ebizimbe n'okufuna emikisa. Kyokka ono akyukidde abakulu mu kampuni n'ebitongole abasaba abakozi naddala abakyala akaboozi okubongeza omusaala oba okubalinnyisa eddaala. Ekintu ekyo kibi nnyo. Naawe oli muzadde, ozadde abaana abawala oba abalenzi, oyinza okubateekerateekera ekikolimo ng'ekyo. Kale nsaba bannaye abantu bawe emikisa bakole, baweeyo empapula zaabwe. Naye oli ayinza newonooleeta diguli ezifaana zitya okuggyako ng'okkiriza okwebaka nange sigenda kukuwa mulimu. Ebintu ebyo mubiveeko. Akulira kampuni eya National Housing and Construction Company Limited, Engineer Kenneth Kaijuka agamba nti bonga kampuni bagitambuliza mu Katonda. This year 2026 we are celebrating the fourth New Year prayers where we come together as a community at Crested Towers to thank God for the previous year, but also to commit the year and our businesses in God's hands. Ono akakasizza nga bwe bagenda okwongera okutumbula obuweereza bwabwe omwaka guno. Industrial workers need accommodation, but also the warehousing where industries manufacture products. So as National Housing, we are at the center of producing quality housing. We work with the Ministry of Lands, Housing and Urban Development and the Ministry of Works and Transport to set standards to make sure that the quality of buildings is up to the desired standard, but also that it can serve a lifetime. Titus Jemba, BBS Terefayina, Gambuuze. Kati abazadde n'abayizi ku ssomero